Uganda Endagaano y'enjawulo gye yakoze kampuni ey'emwanyi emanyiddwa nga Vinci Coffee Company okutumbula ensuubula n'omutindo gw'emmwanyi mu Uganda, era kampuni eno yaweereddwa enkizo ey'enjawulo. Kino kyatabudde abalimi b'emmwanyi n'abasuubuzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kigambibwa nti Endagaano eno yaddemesa kampuni zinnansangwa okwegaazanyiza mu mulimu guno, era waliwo abagenze mu kkooti ku nsonga eno. Baagadde okumalamu abantu baffe amaanyi. Njagala kubategeeza abalimi b'emmwanyi mwongere okusimba emmwanyi. Tugenda kulwana paka lwe tunakakasa nti eno si ye kampuni mu Uganda eteekwa otugulako emmwanyi oba ozisindika wabweru. Lwaki oleeta omuntu omu bannayuganda gwe batamanyi yabaddukanya eby'emmwanyi asalewo nti tewali muntu yenna agenda kugula mmwanyi okujja ng'ono amaze okugamba nti ezo zimala. Kyokka omuwandiisi w'enkalakalya mu minisitule y'ebyensimbi Dr. Ramathan Ggoobi bino byonna biyisa byabufuzi eby'ekito ebitasaana kubuzaabuza ggwanga. There is nothing like monopoly. There is nothing like giving the Ugandan coffee to a foreigner and locking out Ugandans. Okusinziira ku Ggoobi, endagaano yakoleddwa ne Vinci Coffee Company si yakunyigiriza muntu yenna ali mu mulimu gw'emmwanyi, wabula kampuni eno yakuweebwa enkizo ku kampuni endala kubanga ez'okutumbula byabusuubuzi by'emmwanyi na kuzikulaakulanya. Endagaano eno yasibwako omukono ennaku z'omwezi 10 Ogwokubiri omwaka 2022 era ebikolwa ebigirimu bye bino. Kampuni ya Vinci si yakuwa omusolo gwonna eri eggwanga okumala emyaka 10. Kampuni eno si yakutunda kase ebweru w'eggwanga wabula kutunda kaawa awedde okukola mu Amerika n'ensi z'Abawalabu. Kampuni ya Vinci yakugula emmwanyi ku bbeeyi esaliddwawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority era emmwanyi ebitundu 6.4 byokka bye byetaagisa okuddukanya kampuni eno. Okusinziira ku Ndagaano, kampuni zinnansangwa eziri mu busuubuzi bw'emmwanyi za kusigalako emirimu gyazo era abalimi baddembe okutunda emmwanyi zaabwe ku muntu yenna gwe baba bagadde. Kampuni endala zaddembe okutunda kase ebweru w'eggwanga nga bwe gubadde ku bbeeyi yaazo era mpawo asibidde obweru mu nteekateeka eno. Bbeeyi y'amasannyalaze eri kampuni ya Vinci geneekozesa gasaliddwako nnyo nti kino kigiyambeko okukula amangu. Government has provided incentives to the company to encourage it to add value to the coffee, and these incentives are all provided for in the law. Wabula kino ekigatta abasuubuzi b'emmwanyi mu ggwanga ki Uganda Quality Coffee Traders Association sitimativu n'endagaano eno kubanga tekyebuuziddwako era waliwo okutya nti enkola y'okusoosowaza kampuni eno yanditta kampuni zinnansangwa. Amasigi nga ye ssentebe w'ekibiina kino agamba nti beewuunya gavumenti okuyamba abagwira ate bannansi n'etabalowoozaako. Emmwanyi zaffe bwe tuba tukimanyi nti ze bakozesa okutabula ez'abali ab'e Vietnam otugamba nti si za mutindo. Olwaliro kampuni 48 zitunda emmwanyi za Uganda ebweru w'eggwanga era waliwo okutya nti singa endagaano eno tekwatibwa na wegendereza kampuni zino zoolekedde akatyabaga. Omwaka oguwedde emmwanyi za Uganda zayingiza obukadde $7 mu ggwanika ly'eggwanga lino era wabaddewo ssuubi nti omwaka guno zaakweyongera. Ng'abasuubuzi nga beekisipoota omulimu guba gufudde. Omuntu omu tewaliyo monopole esobola kukola kirungi. I've heard people saying you are creating a monopoly. How can a monopoly be created when this plant is going to utilize only 6.4% of Uganda's coffee production at the year of start, and at the peak, even if we don't increase coffee production at all, it is going to consume only 5%. Okunoonyereza kulaga nti Uganda etunda ensawo z'emmwanyi ebweru w'eggwanga eziwera obukadde 7 buli mwaka, so nga omutindo gw'emmwanyi za Uganda gwongedde okulinnya. Abantu abasaba akakadde akalamba bali mu mulimu guno era singa ensonga z'emmwanyi tezikwatibwa bulungi kyandita obulimi bw'emmwanyi obadde buzzeemu okutojjera. Nga bwena tunulako abakozi abali mu kampuni z'emmwanyi ne NSSF gwefunamu bwe bagamba nti NSSF nayo tugenda kumusasula, so situmanyi ekigendererwa. Tusaba gavumenti ebeeye tunnyonnyoleko. Bino ebijjidde nga Uganda yakava mu kibiina ekigatta amawanga galima emmwanyi mu nsi yonna era abasuubuzi bagamba tibatandise dde okulowooza ku bukambwe bw'ensonga eno. Ne ICO ndowooza naye lowooza tujja kuddayo
naye kyetulowooza nti singa bategeera nti tujja kuddayo ddala bayinza okutandika otukola ki otukugira. Singa endagaano eyogerwako yokuwa kampuni emu obuyinza okutunda emmwanyi ya Uganda ebweru n'okusala ebbeeyi y'emmwanyi mu Uganda esibwa mu nkola, kino kyakusaka 88 kati y'abageezi bannayuganda era nnyingi ku zo zolekedde okuggalawo. Okunoonyereza kulaga nti abantu abasoba mu kakadde akalamba babadde mu mulimu guno era bonna bakufiirwa emirimu. Robert Mwanje, BBS Serifina, Ebugoloobi.